Hello, amanya gamba mpita kalyango 6 olwaliro nongenda kuyigiriza engeri ey'okufuna Apple ID ku bwereere oba okugulawo Apple ID ku bwereere nga tosasudde ssente, kubanga abantu abamu bazigulawo bwetuuka nga nate ogimaliza ate ne mugamba asasula kiteeka mu kaadi yo. Bw'ona okikola nga bwe nkikoze tejja kusaba bya kaadi, bw'ona okikola mu ngeri etali eno ejja kusaba kaadi. N'olwekyo katandike, genda mu iTunes ozimanyi oteekeddwa okuba nga oziyina already oba oyina Apple product. Genda onoonye iTunes otypingemu ningo eno. Okay, ufuna application yonna nga yabwerere ng'eriko free. Tofuna application ey'okusasulira ejja kukuleetera ebizibu. Funa application ey'obwerere. Nze nkosezza eno ningo ey'obwerere kuba nkimanyi si yakusasula. Gendako nyiga get. Kati olw'okuba nga tolina Apple ID ojja genda kunyiga wano wali create, olw'ensonga nti nga bw'olaba awo ojja genda awo ku create, onyige create. Ekyo nga kiwedde ejja kukuleeta wano eno wano w'olaba, ojja kunyiga wano wansi awali continue ogende mu maaso. Bajja kukuleetera zino terms and conditions. Clicking wano I have already agreed wano walaba wano wansi onyige agree. Juzeemu information entuufu, then ekya password ejjukira okwongerako caps lock ku password yo. Apple ID zaagala nnyo caps lock. Oba tutaddeko caps lock kijja kuwa obuzibu, n'olwekyo ku password yo yongerako caps lock, kye bayita caps lock. Password yo singa password yo ebeera tugeze America, kakasa nga ku kigambo America oyongerako enamba ennyukuta ennene, oba tugeze ekigambo America n'ogamba America enamba esooka ku America ebeere nga eri mu caps lock, kuba eri mu ennene then America entono. Simanyi oba mukitegedde, naye kakasa nga ekimu ku kigambo America ofunamu enamba ennene, byonna ebigambo ne birema kuba butono. Simanyi oba mukitegedde, caps lock weeyiye mukitegerereyo, saagala kunkooya. Ensonga kitaddewo ekifaananyi kino ngeza kwai katutuukidde wano. This is the fun part. Kino obwedda kye mbagamba, bw'onooba nga togoberedde tokoze nga bulijjo nga bwe nakulagiridde, kano akagambo nani tekagenda kujja. Ebiseera ebisinga bw'otagoberera nga bwe nkulagiridde akagambo nani tekajja, naye kati kazze olw'ensonga nti ogoberedde. Singa olaba akagambo kano nga kanani tekaliko, bakuteddewo option za payment zino Mastercard, Visa card, naye nga nani teriiko, kitegeeza omaze budde bwo ebintu wabikoze bubi. Goberera tutorial eno nga weebadde, then ojja kuba nga ojja kifuna bulungi. Kasita olaba nga kazze nani, kilikinga ku nani. Kati wano awali redeem gift code tomalirawo budde, genda wano oteekewo Mr. mannya g'oteekewo okusinziira nga information gye wataddemu, last name oteekewo, street ne bw'olimba, nze nja kussawo Kira, building nteekewo 50 watt city nteekewo Kampala. Gwe tofuna site entuufu, gwe kakasa nga kati wano wagenda okuva obuzibu wano eno. Olaba tebakuterawo option nti mu nsi ezitali America. Bano basiru nnyo okumanyanga.
bakutera option za nsi zaabwe zokka Louisiana. Nja kugamba ofuneyo Nevada then zip code ya Nevada ngenda kubanga 89 phone number. Kati bw'otuuka wano eno jateekamu Nevada oba gwofune gundi state gy'omanyi country code neze ya Nevada gyemmanyi. Bw'omala okugiteekawo yeeyaawo. Kati phone number baagala ya mu America. Kati gwe kyolina okukola ojja genda mu Google onoonyeyo ekikampuni kyonna mu America ky'omanyi ky'osobola okufunako phone number. Tugeze gujja genda bugenzi wano mu Google oteekemu kyonna ky'oyagala. Osobola okuteekawo restaurant contact phone number in Nevada oba oil company, you know, company phone contacts in Nevada. Kisinzira state gy'onooba okoseza. Kati gwoba okoseza California oteeka okoseza Nevada. For example, ufunyeyo phone number yino. Gofuna just phone number kyonna ky'osanze. Kakasa nga phone number correspondinga n'egundi gye waselectinze ne state. Kati nze naselectinze Nevada era phone number gye ngenda oteekawo yeno. Yagipostingawo nalo oba esortinge. Kati awo oba area code oba byebikyate kansooka nzirewo noonye wano area code. Anfune eno enamba entuufu. Namba ngiteeke wano area code. Area code n'ebiri eno. Gwe bw'oba okozesa California gwe naawe namba z'oba okozesa zibe za California code zisobola okumatchinga. Ekyo bwe kiggwa nyiga create Apple ID. Ndowooza kati amazima mugalaba bagamba a verification email has been sent to biki ozolabaawe bakikulaga bulungi nnyo nti email Apple ID ngifunye. Kati nyina okugenda nyina genda ku email yange eri yennyini then yankola kikati go osobola okugendayo bugenzi already. Nze yange yino wano olaba ndowooza bagamba verify your Apple ID. Kikyawo kiraba verify your Apple ID. Ojja kukirikingawo bw'otyo. Bweggulawo ojja kukirikinga wali verify now. Awo oba okirikinga bw'otoli. Ndowooza kati olaba gwe bajja okukuleeta. Bw'onoomala okirikingawo wano ojja kukuleeta bajja gamba oteekemu Apple ID yaffe eri gye waguddewo. Kitegeera kakati nze emu nange oteekamu eyiyo. Ne password yaffe ogiteekemu naye jjukira password eriko ka capsule okukali ke nagambye okuli ekigambo ekinene. Olaba ndowooza ajja kugamba your email has been